bogerera ali mu 2022 ng'ennaku z'omwezi 31 twasookera mu National Prayer Day ng'era namungi w'omuntu yeetaba mu kusaba kuno nga n'abamu baavaawo nga baatuziddwa obulokozi. Tuli mu 2023 ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwokubiri omwaka 2023 Bannayuganda naddala bannamateeka essege eddamuzi ne bannakibiina ekya NUP ne bannansi baagwamu enkyukwe olw'amawulire ag'okufa kwa Anthony Wameli nga yafiira mu ggwanga erya Amerika e Boston. Mu kooti enkulu ne kooti zonna eza wansi Wameli Anthony Ebowe afiiridde mu America e Boston ku saa 9 ezeeyo. Zonna human rights violations ze tukompilinga ze tugenda okubanga twekubirako enduulu ezo nga totadde ku ziri ze yali tanaba kulangirira ng'ali Arua emmotoka ye ekyali Arua ku poliisi. Olubadde batukwata ne bateeka mu makomera ng'oba oli awo tuba bagumu nti munnaffe kansi wa Meri gy'ali atali anguzi ayimirira n'omuntu wa bulijjo ayogera alina abantu bonna abawejjere ate ng'omusango abeerawo okuva bwe gwatandika oba olina ssente oba tolina ssente. Abantu bangi baamukungubagira okusingira ddala famire ye ne bannankyukakyuka mu ggwanga. Bannange tusigazza omulimu era tusaba Katonda atuwe ekisa okutuwola Wameli kuba Wameli obudde obusinga abadde abusiba mu lutabaalo n'okutaasa Bannayuganda. Emirembe kwawangaalidde tujja gikwipingira waggulu naye tufiiriddwa nnyo wadde kituwa okusoomooza ki ekyatutte Wameli kuba yali musajja mulamu jjojjuzi n'afuna okukosebwa mu kaseera mpawuka. Mu mwaka guno kwe kuli ne munnamawulire munnaffe okuva ku NTV Edward Muhumuza eyafiira mu kabenje, omugagga Kibirige Mukasa bangi gwe baali bamanyi nga BMK ne minisita Engola eyakubwa amasasi omukuumi we ssaako n'abalala. Mu kisaawe kya Katemba twafiirwa munnakatemba ow'ekitone eky'amaanyi n'ettutumu omulongo Katolu Bwama eyaluma abangi. tunula buwe oboyimba teweeweta ogamba batulagira biragirira abadde mubuulirizi nga kubuulirira n'akulya kino na kino na kino. Omwaka guno mwe tulabidde ne baminisita nga bakwatibwa ne batwalibwa mu kooti olw'okubba amabaati g'abantu abawejjere ab'e Karamoja nga ku bano kwe kwali ne Ssaabaminisita Robinah Nabbanja Musafiri, Sipiika wa Paalamenti Nalongo Kati, Anita Among ne Minisita w'ensonga za Karamoja Mary Goreti Kitutu ssaako n'omumyuka we. What do you have to say as an answer to these allegations that are made against your name? Your worship, not guilty. Bannayuganda abamu ekyabajja mu mbeera ne beekalakaasa era nga bano mu kwekalakaasa abasinga baakwatibwa. Obusiraamu bugamba omubbi yenna atemebwa. Omwaka guno Paalamenti mwe yayisiza etteeka erikugira n'okulwanyisa omuze ogw'obufumbo obw'ebikokojjo mu ggwanga eryaleetebwa omubaka Asumani Basaalirwa era nga lino olwateekebwako omukono lyanyiiza nnyo Abazungu n'okutuuka kati. Era bamuweereza ebiwandiiko bibino Abamerika n'Abangereza ndowooza n'ensi endala ez'Ebulaaya zijja kikola. Naye naffe ffenna abalala ndowooza nange banoonyeza naye nga balaba sirina visa ya Amerika oba ya Bungereza nga tebalina kyakusazaamu bambi. Embeera y'enguudo embi mu Kampala buli munnayuganda amazeeko omwaka guno ng'agirojja nga n'abamu baatuuka n'okuzikubamu obulango n'ennyimba. Twandivuddeyo ne mutuyamba ku binnya bino ebigenda mu maaso ku luguudo. Anti bakesise obayinza bajja batukoere ku luguudo luno. Ensonga z'ekiwamba abantu mu ggwanga naye ebadde nnyo ku mwanjo era nga kino kyaviirako n'abadde akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti Oweekitiibwa Mathias Mpuga Nsamba okulagira ababaka abali ku ludda oluvuganya okwekandagga kuva mu ntuula za Paalamenti. Embeera yaffe mu by'obufuzi n'eddembe ly'obuntu okutwaliza wamu. Ensonga ezo
teziddibwangamu mu butongole eri ab'oludda lwa gavumenti era tukyabanja okuddibwamu. Twasalawo nga opposition ng'okutuusa nga waliwo okuddibwamu okutongole ate okumatiza tujja kusigala nga tuli wabweru wa Parliament. Essega eddamuzi nalyo n'omwaka guno litulazzeko nti engabo bagikwasizza maanyi ey'okulwanyisa enguzi bwe baakwata omulamuzi Sylvia Nvanungi n'omuwaabi wa gavumenti era bano bombiriri ne basimbibwa mu kkooti era omulamuzi ono yayoza ku mmunye. Of their public functions solicited for gratification of 2,500,000 shillings from the relative of Emboozi. Segirinya Mohammed ne Alan Sewanyana nabo baayimbulwa mu kkooti kakalukayo olw'okuvunaanibwa emisango egy'okutta abantu mu bitundu by'e Masaka nga kati Segirinya we twogerera yakyali ku ndiri. Naye kasita Mukama atuyambye n'avaayo naye kye tunaaba tuteteekanyiza kyonna tujja kuli ekyo. Beebale nnyo okulabika nti tebaggyemu manda. Ze mukomera bayimbulwe n'ate n'embeera gye baddemu ebadde mbi. And what I discussed with the medics is in the process of recovery. All he needs is to eat more and take more of his medicine and he will be fine. And as Parliament, we are going to continue supporting him. We will be checking on him because he also needs the psychological support. Onnemeddeko kati guno mulundi gwa kusatu nga wunkuba hundiri buli budde nalwe nasemba nali Nairobi hospital banzijanjaba enkomawo nendowooza nti kati kiwedde naye era embeera neddamu neegayagaya paka lwe bandeese wano bandeese ndya ne conscious ebigenda mu maaso sibitegeera naye kiri ku nsi sikimanyi. Ndowooza ye solution fuluma eggwanga ng'ene nfune further medication kubanga kyenfa kwe kutereera sobola okiikira abantu bange kuva we bannonda abantu bange tebannanganyulwamu kyeyaawo banganyulwamu emyezi 6 egyasooka era ndowooza mulaba nti zinali best MP mu Uganda mu service delivery. Gundi yange ekibumba kyange kankiteme ekibumba kyange kiriko amabwa amanene. Era mu mwaka gwe gumu guno bannayuganda bonna ne bannakibiina kya NUP baawuniikirira Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yakwatibwa bwe yali akomyewo mu ggwanga ku kisaabo ky'eggwanga eky'Entebbe. Where are you taking him? Member of Parliament. Where are you taking him? This is happening on an international airport. They are coming to the plane. This is happening at the international airport. The President and Honorable Kirumira Hassan Kyagulanyi Ssentamu have been whisked away by SFC members. No, you cannot push me out. I came on this plane. You must wait. You cannot push me out. They are arresting Honorable Hassan Kirumira and the President have been whisked away. This is an airplane. So, yembera je tulinze above. Abebyokwenda batulite lwaki batukomeza wano era wabaddewo okusikomubwa wakati wa bannamawulire n'abebyokwerinda okuva gye tutuuka wano wabula batugulire tewali akekiragiro ekyamasaawo ebyokwerinda byo biri ggulugulu era nga tukyagezaako okulaba nga tunoonya okulaba nti tufuna ekifaananyi Robert Kyagulanyi Ssentamu akulembera ekibiina kya NUP ng'atuuka ku kisaawe wano Entebbe. Whatever you are doing, you are taking. I'm not taking. This camera is off. We are not creating a raft with you. This camera is off. You are saying that's what we are understanding and we're going to do it. It's off. It's off. Olumbiraawo nyine. Emmaali y'Obuyisiraamu nayo kabuze kateetundibwe ku nnyondo eri omugagga Justus kkooti yekyataasizza ng'Abayisiraamu bakyayogera obwama ku nsonga eno. Abafu abakulembedde ku Kansobozi Kabega bonna tubeebazizza nnyo ku nnyondo era ne batuwa stay of execution. Nga tumalako omwaka abadde yeeyita kafulu mu kubba obutemu n'okunyagulula abantu sobi abatuuze Gomba naye baamumiza omuso. Okusanga omulokole yali ne Bayibuli ye n'omukuba n'omutta oba tomusenga omudongo kubanga ali. Omulangira Jjunju Moses yakusakidde eggulire lino ku KTV amalindirire.